Chuma chiri achityo omuntu nga tekiri kulya bikajjo tekiriko. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno twakulaga emboozi y'omukozi wa kampuni ya sukaali eyajje mu Sugar Samuel Kasumba ng'afudde oluvannyuma lw'ekyuma kya factory eno okumugoyaagoya. Bwe twakolera emboozi eno waliwo omuvubuka eyali yakafa mu kampuni y'emu ng'ono ekyuma kyamusalako omutwe era mu kifo kye kimu. Kyokka ekikwasa ennaku ebizibu nga bino olumala okugwawo aba kampuni beebuzaabuza ne batuuka n'okwegaana abakozi ababa bafunye obuzibu. Ebizibu nga bino n'ebirala bingi ebiwaliriza ba minisitule y'ekikula ky'abantu n'ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abakozi okutandika okulambula factory ez'enjawulo okulaba embeera abakozi mwe bakolera era nga batandikidde enjero mu disitulikiti ey'e Buyikwe. Nga bakulembeddwa mu minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu Davinia Anyakun, bano bakizudde nga bakozesa bwe bayisa obubi abakozi nga n'okubawa ebikozesebwa kizibu. The managers, they have masks, but workers do not have masks. This is an alarming situation with the workers of Uganda. We are not against the investors, but we want them to invest, but with the decent work in mind. Tandika olutalo okulaba nti abakozi bannaffe bakola ki bafuna justice. Olaba efactory ezimu zino zigalwawo nga tetumanyi abaana badduka wano badduka wali tebamanyi banaasasulwa. Ekyewuunyisa nti kampuni zino zikozesa abantu abasukka mu 100 mu ngeri ey'ekipakasi kye bagamba nti kikontana n'amateeka n'okufiiriza eggwanga omusolo. Honorable Minister, there are companies around Jero here employing 1,000 workers. Casualization of labor. Pit rate. Where are we going? They don't pay tax to the government to build ours, to work on our roads. Workers are hidden under the heavy casualization of labor. The social security, they are being denied. Where are we going? The employers do not even notify the labor unions in most cases as their partners. Ku kampuni ya GM Sugar ba ministry basinkanya abakozi era ne abategeeza nga bwe balina okutandika okusasulwa emisaala okusinga okubawanga ssente za buli lunaku kye bagamba nti kityobola eddembe ly'abakozi. Muzeeyi mwennyini yeyantumye wano okujja okulaba nti mmwe balekera okubasasula ssente eza buli lunaku. Okitegeera ssente baziteekewo nga za mwezi gumu naye ne tomboogamba nti ezoyagala zibula buli lunaku naye nga kuliko ze bayita pension olwosente kati ofuluma ku mirimu ogenda otandikirewo sigamba nti kati oba ogenze kati ogenzeoina gyoyina. Babamu ku bantu betwogeddeko nabo bagala factory eno eggalwe anti abantu basusse okufiiramu awatali kunnyonnyola kwonna. Kyetaagisa okunoonyereza kubanga buli muntu yenna yenna obulamu abwagala naye mu bbanga tononya ate nga si gwe mulundi ogusoose ekyuma kino kizze kiri abantu kizze kiri abaana. Embeera y'abakozi mbi nnyo wano mwe bakolera era tusaba minisita kati nga bwazzeko ekintu kwesukka naffe tumwerekeddeko tulabe nti nno naagenda eggalwawo basobole okukomplayinga ne standard z'abakozi mwe tukolera. Minisita agamba nti kye batunuulidde kati be bakozi okuweebwa endagaano ba contract ebakkiriza okukola ne kampuni ez'enjawulo okusobola okukuuma emirimu olwo n'embeera y'okubagobaagoba lw'ejja okukoma. Balina okuba kati contract, so abaana balina okuba nga baba contract babe nga bakola permanently okusinga okubeera ng'oyimiridde tomanyi ekigenda kubaawo enkya ebeera ebawa ne security ku mirimu gyabwe. Abakozesa mu kampuni ez'enjawulo batono nnyo abalina emirimu egy'olubeerera. Abakozi bangi bakolera ku waasiwaasi nga tamanyi nti leero bw'aba akoze n'enkya n'asobola okuddayo ng'omulimu gukyaliwo.